ate n'okwa former minister former MP kitegeeza nti obubenje former MP alwa former MP mu bitundu ebyerira eyagudde kabenje amanya ge All former MP afudde ennaku eza Sande tubeera bize na Yesu akabenje kamututte aponye tumwogeddeko mukyala we yafunye horror yabadde ayogera naye esimu nezikira mpozi nga accident emututte moyo kugwera n'omuntu singa yabadde yavuga twanigambye kyavuddeko okufa ne badde bavuga muvuge ebadde bavuga muvuga akabenje akagamba yetavugula muruka nene bwetyo ne bamuvuga akabenje ako kakyaliko nako ebibuuzo biyitirivu nnyo bannayuganda bye bakyebuuza wadde ng'okufa kuba kufa naye ndowooza bannaffe abanoonyereza bajja kubanga babiddamu tugamba bwavuga gwoba wewa protection bwe babeera bakuvuga akuvuga abakimanyi nti oli mukama we naye tayinza kutunulira kyuma nga kiyingira n'atawugulamu motoka bw'ati bagiyita reflex action kati reflex action gwe eyinza omuwonya gwe netekuwonya oba eyinza obawonya bomwembi netewali ngeri yonna gyatunulira muti nga steering ekyasobola okukyuka mu bweti ye n'atejjaawo era emotoka wagirabye nga saidi ya driver intact eyako driver kusha abantu badde babuuza ebibuuzo bonna abana ababaddemu balamu naye abantu batandise okutematema embeera emotoka saidi eri yonna yaweddewo ey'omusaabaze nga kiteeberezebwa nga kigambibwa nti motoka bweggwawo bwetyo omuntu abadde awo balina mutemamu butemi ebyuma byonna byagize biti naye abatuusewo bagamba omulambo gw'omugagga aponye bagusanze gwajjiddwayo dda nga gugaŋŋalamiziddwa wali nga weebuuza ebyuma babitemye eki nga kiringa kyuma ku kyuma kyekifunye akabenje emmotoka eyo y'amaanyi kisobola okwegoyagoya ku mmotoka endala ng'ezaffe ezalayisimu n'emmotoka gyebaddemu ebyuma byayo by'amaanyi era kigambibwa mbu yabadde yakafuna omudidi gwa ssente muyitirivu nnyo alina bye yatunze n'eddiiru ye South Sudan ate ng'ezimu atambula nazo era aba South Sudan twabalabye nga bayingiddewo era abadde supplier w'amaanyi nnyo eyo era ng'ezimu atambula nazo naye nga omugenzi ekifaananyi kifunye wano ye Gutumoi Angiro former MP eyavudde mu bulamu bw'ensi eno yaliko MP bajja tulagako ku kifaananyi ddala abantu nze nali nfudde olutalo lw'emmaali yaponye bwazze asimatuka okufa birimu saddaaka ne genero w'amagye omukambwe bannange tubulye ne kwenda nga ndabeko abantu b'embuto ow'olubuto olunene n'omukadde mukaabe bagobye 15 mu poliisi bagobye 15 mu poliisi naye mu poliisi ogenda n'omusanga nga musajja mu poliisi olubuto lukoma eri tayinza kutuula ku mmeeza sente abazijjawo abaalya biki ebyo amalwa gageza olubuto ate agamba nyo amalwa nekwete lwaki kyomulowooleza naye mwe temwagaza ku bantu obalaba abantu abewa emirembe emirembe agijjawo mu poliisi omusaala gwa mitwalo 35 gwe bagameko wali oyagala akolera emmeka yakolako appointment nawe ninjagala akakadde ate ekirala former MP yafudde yaliwo FDC yaliwo FDC kibi nnyo mu bulamu tewali mulimu gutagaba tiipu awoko adoka bambi kitalo very sorry about that